الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atenderezebwa mu butuufu nannyini matendo amajjuvu agataliimu bukendeevu ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah omulezi w'ebitonde byonna, la ilaha illa Allah, tewaliyo kisaanidde kusinzibwa mu butuufu okuggyako Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebintu byonna ebisinzibwa ebitali Allahu tabaraka wa ta'ala bisinzibwa mu bukyamu, bisinzibwa mu bulyazaamaanyi. Oyo yekka agwanidde okusinzibwa ye Allahu tabaraka wa ta'ala. Abanga abooluganda, Allah tukeeserezza olunaku olwaleero, olunaku olw'ejjuma nga tuli balamu. Abantu bangi Allah abajjuludde, abantu bangi babaziise olunaku lw'eggulo. Allahu akbar, Allahu akbar. Abantu bangi bali ku programu ya kuziikibwa leero. Tusobola obyogera nga nange kennyini ndi mu lisiti Allah gy'afulumizza olwaleero nga ngenda kwebaka nkoowe. Allahu akbar. Wafunye kaseera akeebaza Allah okubanga gw'okyali mulamu, nga gw'omu ku bateekateeka okugenda okuziika Allah bajjuludde. Oyinza okugamba nti oli mugezi n'osinga baprofesa abali mu ttaka amagezi. Oyinza okugamba nti obujjanjabi bulungi ng'oli mulamu mu Uganda lwa bujjanjabi, ng'Abachina bafa, Abamerika bafa, Abangereza bafa. Abange Allah tumwebaze. Waliwo mu bulamu by'olabanga tonnabifuna, era nga weeyazaayaza wallahi olabira ddala nga toyina kyoli, toyina kyolina, naye weebaze Allah nti oli mulamu. Enteekateeka gy'olina leero, abazimbi b'okubira kati amasimu, ebyo byonna bisoboserwa kuba nti Allah akuwadde obulamu. Obudde bukedde olwaleero, entegeka gy'olina ey'okufuuwa emmindi, essaawa zikuleka ogenda kukwata mmindi yo, ebyo byonna ogenda bikola lwakuba nti Allah akuwadde obulamu. N'abakoze ekituufu ekyokugamba nti nzuukuse ngenda kutendereza Allah, ngenda kusaala, byonna lwakuba nga tuli balamu. Olaba ne kkooti erindirira okuvunaana omusibe luvannyuma lwakuba nti mulamu, n'ekkomera lyetegefu okutereka ebbanga lyomala ng'okyali mulamu. Nsonga kyegenda okubeerawo mu bulamu bwo nga Allah tagiisirizza kuba nti oli mulamu. Okuba nti abaana bo bakyalina tebalina kitendo ky'abaamulekwa lwakuba nti Allah kyakuwadde obulamu. Mukyalawo okubanga si nnamwandu oba okubanga gwe toli ssemwandu lwakuba nti Allah kyalekedde mukyala we obulamu. Byonna bikyaganya alhamdulillah.
ne wallahi tuli balamu tebyenkanankana. Omuntu ali emulago ng'alina obukadde ku akawunti teyenkanankana gwali wano atambula ali anywa nga tolina yadde 10. Wallahi tebyenkanankana. Omuntu waabaawo leero alina emmotoka Mark X simanya TX V8 naye nga talina magulu bavuga muvuge, teyenkanankana gwasotta eggaali, temwenkanankana. Wallahi ofunanga akadde neyogerako nabo, ofunanga akadde neweegeyamu n'abantu abo nga buli kimu kyoyagala akirina naye ng'alina Allah kyeyamuggyako ekitazzibwawo. Wallahi ojja kwesanga nga yeegomba nnyo ng'omuyiseeko nga weetambuza okusinga bwawulira ng'atudde mu V8 naye nga talina magulu. Omanyi kyekitegeeza okuba n'omusajja okuba mu bufumbo kale nga temuliimu nnyo kasente kali awo nga n'ennyumba si esinga amaanyi ku kyalo naye nga mulina abaana. Omanyi kyekitegeeza ku muntu alina amaka zibbangalo yazimba amaka nagakalina emmotoka zirimu nga 6 eyiye abakozi omukyala naye nga amaka go temuli mwana. Omanyi akazito ke balina golowooza omwami oyo ayenze ku bakyala bameka afune ku baana, oyo omukyala yeebakiddwako abasamize bameka afune ku mwana, awamu nakyo nga byonna abikoze naye nga tannaba kukirabako kyanoonya. Allahu akbar. Abange Allah tumwebaze jalla jalaaluhu. Allah tumwebaze ku birungi byatukolera awatali ayinza bitukolera nga si Allah, toli ayinza bikola nga si Allah. La ilaha illallah. Oyinza obba ovuga booda ennaku nekuluma ku mutima okuva ku makya tonafunayo kalimu konna, olunaku lwajja olwaganye wakoze kakaaga, olowooza ennaku gy'olina yenkanankana ne munno wa booda agenza okujja yadipakinze nga tagiraba. Wallahi tebyenkana. Allah tumwebaze. Wonna woyimiridde gamba nti alhamdulillah. Gwokaaba lwa taata kufa naye ate saasira akaabira taata ne maama. Gwokaaba omwana akufuddeko naye saasira abaana 4 bonna ne bagwa mu accident ne bagenda. Abange Allah mugambe nti alhamdulillah. Buli muntu wali alina ekyokwebaza Allah lwankubadde nga ffe abantu tuli balyazaamaanyi ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wakwadde nga ffe abantu gomanyi kitegeeza okuba n'omwana ng'ayogera nagamba taata maama njagala kyayi. Eri abantu Allah beyagerera abaana nga teboogera. Eri abantu Allah beyagezesa ng'omwana we tavaamu kigambo, ng'ali awo ayiika buyisi malusu, ng'ali awo awuuna buwunyi. La ilaha illallah. Wallahi tebyenkana ab'ebitiibwa. Eriyo omuntu alina omwana ali myaka 4 naye ng'akyayavula akyalemedde ku ttaka. Eriyo omuntu ng'amaze ku kitanda emyaka 20 nga tamanyi biri bweru okuggyako muteeka mu mmotoka omutwala mu ddwaliro, omussa mu ddiiro ng'ekyetaaga akimalira awo. Wallahi tulina ebyokwebaza Allah bingi. Golooza ennaku gy'olina ng'oguddewo edduuka n'otatunda yenkanankana n'atalina dduuka lyaggula. Kati ye aba alina ebizibu 2, talina dduuka lyaggula kitegeeza n'okutunda tasobola kutunda. Naye gwe olina edduuka just totunze. Bw'otatunze kati otabaala ku buli musawo. Nze ntera obbagamba abasiraamu n'abatali basiraamu, kuba abatali basiraamu nammwe mbakowoola musiramuke mukkirize eddiini busiraamu. Eno eddiini busiraamu yeefuga eddiini zonna. Eddiini busiraamu yeefuga eddiini zonna. Omuntu nga mukristaayo ow'amazima, nga mukristaayo ow'amazima oba nga mukatuliki ow'amazima avunaanyizibwa okuyingira mu ddiini y'obusiraamu. Allah yagamba wamin Allahu akbar alhamdu. Allah yali ayogera ku bakristaayo
abagoberezi ba nabbi Isa alayhi salatu wassalam mu suratu Ali Imran esura ya kusatu aya eddirire esembayo Allah yabatenda ba ahlul kitabi nagamba tabaraka wa taala yagamba nti wa inna min ahlil kitabi era amazima ddala mu bantu bannanyini kitabo esaawa zino abagoberera bayibuli mulimu laman yu'minu billahi mulimu abakkiriza allahu subhanahu wa ta'ala wama unzila ilaikum nga bakkiriza n'ebyassibwa kummwe wama unzila ilaihim nga bakkiriza n'ebyassibwa kubo. Allahu akbar. Allah tabaraka wa ta'ala agenda okutuma omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasanga waliwo ebibinja bibiri, ekibinja eky'abakristaayo ekigoberera nabbi Isa alayhi salatu wassalam gwe bayita Jesus, n'ekibinja kya nabbi Musa alayhi salatu wassalam eky'abayudaaya oyo nabbi gwe bayita Moses. Allah n'agamba nti abange mmwe abagoberezi ba Moses n'abagoberezi ba Isa mwenna mukkirize omubaka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mubo ne mbaamu abaagamba nti wallahi gano ge mazima, kubanga Muhammad kyaleese sallallahu alaihi wasallama kirina enkolagana ennene n'ekyo ffe kye tulina. Era mubo mulimu abakkiriza Allah ne bakkiriza ebyo omubaka byaleese nabbi sallallahu alaihi wasallama, ne bakkiriza ebyo ebyali mu kitabo kyabwe ebiraga nti waliwo enkolagana wakati w'ebino ebizze ne bye balina. Allah aboogerako n'agamba abakristaayo abo n'abayudaaya abaaliwo mu kiseera ekyo, yagamba nti khashi'ina lillahi, bakikola kulw'okutya Allah, la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila, tebatunda mateeka ga Allah muwendo mutono. Bayimirira ku mazima ne bagamba nti ekyamazima ayitibwa Jesus ye Isa ibn Maryam rasulallah, ye Isa mutabani wa Maryam omubaka wa Katonda. Ne bagamba nti ayitibwa Mary ye Maryamu muwala wa Imurani era muwala wa Hanna, nga balagala inyeeraga nti Yesu si mwana wa Katonda wabula Yesu nabbi wa Katonda. Allahu akbar. Nabwekityo mpita baganda baffe abatali basiraamu, abange mwegatte ku busiraamu. Obusiraamu bujjayo amazima gammwe, obusiraamu buyimirizaawo amazima gammwe. Omuntu yenna buli wabeera nga akkiririza mu bayibuli aba alina akakwate ne Qur'ani, wankubadde nga waliwo by'aba akyagaanya okuggulira mu mutima gwe. Kubanga bwe tudda mu bayibuli egamba nti omuntu eyasooka ye Adamu. Wallahi Allah kyagamba tabaraka wa taala, omuntu gwe yasooka otonda ye Adamu alayhi salatu wassalam. Bw'oba ogenze mu bayibuli eyogera ku Sulaimaani, eyogera ku Solomoni, wallahi ye Sulaimaani alayhi salatu wassalam. Eyogera ku Ezekeri ye Zakariya alayhi salatu wassalam. Eyogera ku Mary ye Maryam. Eyogera ku Jesus ye Isa. Eyogera ku nnaku lw'enkomerero ye Qiyama. Eyogera ku mateeka agawa bannabbi Musa. Subhanallah, Allahu akbar, lillahi alhamdu. Abange waliwo enkolagana wakati w'ebibiri, waliwo ekyetaaga just kutereeza. Olwaliro waliwo abantu abatambuza enjiri egamba nti ebyabasiraamu birala nnyo ku byaffe. La, wallahi tekisoboka, tekisoboka. Otuba tugenze ku saidi ya bayibuli bagamba nti Katonda ali waggulu, la ilaha illallah, wallahi Allah ali waggulu. Kati bannange tukkaanye banaddiini, waggulu baliyo babiri, bali babiri. Qul law kana ma'ahu, bagambe singa waliwo awamu naye aliha Katonda yenna, kama yaqulun, nga bwe bagamba nti eriyo bakatonda babiri, basatu, bana, musanvu.
idha labtaghaw ila dhil arshi sabila. Wandyesanze nga Katonda oyo omulala atali Allah asala amagezi alumbe Allah amujje ku arshi. Olaba Justice Chairman LC1 wano wetuli awa chairman Bosa toyinza kati ku muzindalo guno kwenyogerera tosobola kulangirira nogamba nti bannange nzize nga chairman wamwe LC1. Wallahi chairman watudde asitukirawo ajjalabe ani oyo ayogera ebitasoboka. Ola mukulu wa kika kulangirira mulala kitabula ekika obwamufuti balangirira omulala bagambe nti ono yaliko yasigala musanyufu. Akalo wa president oyinza okulangirira omulala abange Allah alyomu tabaraka wa taala. Era mbayita mwenna abasiraamu n'abatali basiraamu mukkirize Allah omu. Qul huwa Allahu ahad, gamba nti Allah ali omu bwannamunigina tali si yasooka ali omu. Allahu samad, oyo Allah nga tewali kitonde kyonna okujjako nga kirina obwetaavu gyali. Lam yalide tazaala Allah walam yuladi Allah teyazaalibwa. Walam yakun lahu kufuwan ahadu, tewali kifaanana Allah, tewaliyo kifaanana Allah. Kazibe malayika, kagabeere majinni, kabibeere binyonyi, kababeere bantu, Katonda afaanana yekka. Rabbul alamin, tewaliyo afaanana Allah. Tewaliyo mukyala nti Allah waali then yo mukyala wa Allah. Tewaliyo wabanga talina mukyala automatically Allah talina mwana. Nawe kityo mbayita mwenna abalungi ab'ebitiibwa abalina okwagala Allah, okwagala Katonda mu mitima okwannamaddala, abange muddemu mukalowoozeeko abooluganda. Katonda tazaala, teyazaalibwa, yennyini yeyeyogerako. Allah kati antum a'lam, mwe musinga omumanya amillahu, mwe musinga omumanya oba Allah yamanyi. Ye Allah yeemanyi agambye ndi omu, sizaala saazaalibwa, nze mmala ensonga z'ebitonde byonna, tewaliiwo anfaanana. Ate gwe ng'ogamba nti nze nfaanana Katonda, ne Abu Nasiri ali ku kamera afaanana Katonda, ne Chairman Bosa afaanana Katonda. Where is the problem? Omwana abeera atya nga yafaanana taata we ne maama we ne neighbor ne seka ku muzikiti nowa boda, omwana omu. Era oli wabyogera tuga nti oyo alabika yamize eddagala nga tannalya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda b'ebitiibwa tusaba Allah tabaraka wa taala ebbanga lyonna aseebengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Oyo Allah gwe yatuma nga ye nabbi ow'omulembe guno, ye nabbi ow'enkomerero, la nabiyya ba'dahu, tewali nabbi yenna agenda kujja luvannyuma lwe. Yenna avaayo olwaleero n'agamba nti nabbi oyo aba mulimba, aba mwonoonefu, era aba yeetadde mu bantu abawakanya Allah tabaraka wa taala. Nabbi ow'enkomerero mu mulembe guno ye mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Yawangaala mu nsi, yali muntu nga ffe, yalyanga, yanywanga, yalwalanga, yeebakanga, yawasa abakyala, yazaala abaana, yawangaala ku mwaliriro gw'ensi eno emyaka 63. Allah yamuwa obwannabbi ng'ali mu myaka 40. Yamala ku bwannabbi ng'ayita abantu eri okusinza Allah yekka n'omugondera emyaka 23. Omulimu ogwamutumisa egwaggwako, Allah n'amukakasa innaka mayyit, ogwe kennyini ogenda kufa, wa innahum mayyitun, nabo bennyini bagenda kufa. Era Allah n'amujjulula ku myaka 63 sallallahu alayhi wasallama. N'aziikibwa basahaba be ab'ebitiibwa ridwanullahi alayhim, ne bamuziika e Madina. Yaziikibwa e Madina okulinaana omuzikiti gwe
sallallahu alaihi wasallama kubanga ennyumba ye era erinaanye omuzikiti gw'e Madina Masjidi Nabawi naye kulenkulakulana omuzikiti ne gugejja ne gumira ennyumba ey'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'atyo ne basahaba babe ebitiibwa balinaanye kubanga yaziikibwa oluvannyuma Abubakar Siddiqi radiyallahu anhu naye naafa n'aziikibwa ku ludda lwe olwa ddyo oluvannyuma Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu naye naafa n'aziikibwa ku ludda lwe olwa kkono bwe ziti entaana ssatu eziri e Madina ku Masjidi Nabawi we yaziikibwa omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'atyo kubanga Allah yamujjurula sallallahu alaihi wasallama twasigaza omulimu ng'abasiraamu okumukkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallama buli muntu lwamukkiriza nti nabbi wa Allah jalla jalaaluhu Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga amulaganyisa okuba nga amusasula ejjana Allah amulaganyisa okuba nga amumalira ebyetaago bye Allah amusonyiwa ensobize ng'ekitonde okuba nga akkiriza omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tusaba Allah tabaraka wa ta'ala amuseeke bengera n'emirembe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad nkutira omwoyo gwange nejjamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna tutye Allah jalla jalaaluhu mukyama ne murwatu Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina abalungi ab'ebitiibwa mu kaseera kano ku lunaku luno olw'ejjuma tugenda kwogera ku kiyitibwa fadlu yawmul jumaa obulungi enkizo eri mu lunaku luno olw'ejjuma okusinziira ku Allah tabaraka wa ta'ala bw'atusomesa era awamu n'omubaka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abalungi ab'ebitiibwa olunaku olw'ejjuma Allah yalwogerako mu Qur'anu n'agamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim fa idha qudiyati salah singa mbanga mumaze okusaala fantashiru fil ardi musaasane mu nsi eno wabtaghu min fadlillah mubeere nga munoonya mu birungi bya Allah subhanahu wa ta'ala wadhkuru llaha era mutendereze Allah kathiran olutendereza olwannamaddala mutendereze nnyo Allah la'allakum tuflihun oba oliawo mujja kubeeramu abo abeesiima oba oliawo mujja kubeeramu abo abeesiima abalungi ab'ebitiibwa olunaku olwaleero lunaku lwa 6 mu wiiki lunaku lwa 6 mu wiiki olunaku olw'enkya lwe lunaku olw'omusanvu mu wiiki ennimi 3 oluganda lwenjogera lwe lwatabula ennaku olunaku olw'emmande lubeera lunaku lwa 2 mu wiiki naye dwa oluganda mu njogera yaffe ey'ekiganda eraga nti ate lwe lusooka kati neereeta Tuesday ffe ne tuliyita olwokubiri neereeta Wednesday ne tugiyita olwokusatu neereeta Thursday ne tugiyita olwokuna Friday ne tugiyita olwokutaano Saturday ne tugiyita olw'omukaaga kati Sunday ne tugiyita olw'omusanvu naye nga ode entuufu yawmul ahadi olunaku olusooka mu wiiki ye Sunday Monday luba lwa 2 yawmul ithnain olwokusatu Tuesday lubeera lwa 3 Wednesday lubeera lwa 4 Thursday lubeera lwa the 5th day of the week luba lwa 5 then Friday leero yawmul jumu'ah luba lunaku lwa 6 kati Saturday enkya eba yawmu sabuti olunaku olwa sabbiiti nabalaganyisa insha Allah tujja kusomako ku kiyitibwa asabuti tulina baganda baffe aba 7th day basinza ku 7th day of the week era bakuza nnyo sabbiiti eyo sabbiiti mu Qur'ani mweri era Allah gisomesaako naye insha Allah
tujja gisomako Allah ayogera ki ku yawmu sabuti kiki ekyagwawo mu nsi ku lunaku olw'omusanvu yawmu sabuti kati olunaku luno olw'ejjuma lunaku luba lwa mukaaga mu wiiki yawmu ljumaa lunaku lukulu nnyo lunaku lwa bbeeyi eri omwana Adamu yenna naddala ategedde Allah tabaraka wa taala n'enjigiriza y'omubaka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu lunaku luno Allah yateekamu salatul jumaa mu wiiki yonna ye sala Allah gye yateekawo nga abantu bakuŋŋaana ne babuulirirwa ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga okubuulirira okwo kubeera kwa tteeka eri abo bonna abatalina bisonyiyisa naddala abaami. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba fa idha qudiyat as-salah bwe mbanga maze okusaala essala ey'ejjuma fantashiru fil ardi musaasane mu nsi eno wabtagu min fadlillah munoonye mu birungi bya Allah munoonye ku rizqi ya Allah wadhkuru llaha kathira mutendereze Allah olutendereze olwannamaddala la'allakum tuflihun oba oliawo mujja kuwangula. Allah subhanahu wa ta'ala yanyumya yatutegeeza n'agamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mu abakkiriza idha nudiya lis-salah wemmanga mukowoddwa ey'essala ey'ejjuma wulira Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar Allahu akbar nkakasa nti yingini ya sendi ku midi yeno kati kwoli Chairman Mbosa Salongo Ismail ne muwalawo Fatima Saddam. Allahu akbar. Allah gambye ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza abaye tugulewo amatu. Allah ina ekibinja kyayogera nakyo kati abakkiriza Allah ina kyabagamba. Allah agamba ti idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah wabanga babayise yingini ya sendi wabanga babayise Chairman wange Mbosa wabanga babayise omukyala Afwa Nantongo wabanga babayise Rukaya nga babayiseewa idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah eri essala ku lunaku luno olw'ejjuma Allah agamba ki fas'aw mwanguyeeko ila dhikrillahi mugendere okutendereza Allah. okoola kuno Allah subhanahu wa ta'ala akoola bakkiriza era fe tulaba omuntu nga agaddewo edduuka lye otulaba omuntu nga apakinze emmotoka ye enkumbi agiwekedde ku mugongo awulidde omuzindaalo nga tugamba nti Allahu akbar beba n'abakkiriza Allah beba n'abakkiriza Allah beba n'abagondedde etteeka lya Allah abanga abatuula mu maduuka abanga abavuga ebidduka abanga abalima abasuubuza ababeera mu butale abange ku lunaku luno mulimu ekiseera okuva ku makya kati Allah atutadde. Allah aganye mugende mukole mugende munonye riziki genda otabaale ne Allah agenda tuuka mu kiseera awo mu ssaawa mukaaga awo dakiika 3 awo ana Allah asindika omwaziinyi we amugambe genda obaŋŋambire Allahu akbar Allahu akbar. Allah yasinga obunene okusinga edduuka mwoli. Allah yasinga obunene okusinga piki kwotambulira. Allah yasinga obunene okusinga ennimiro yo. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Nze nkakasa nze gwolaba teri asinzibwa okujjako Allah. Amakulu nze ndi musiraamu. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nkakasiza ddala nze nti Muhammadi mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hayya ala salah. Kakati nno bikakasa kale jangu osaale. Allahu akbar. Abange bwobanga obikakasa lwatu ebaziina ejjuma osigala otudde mu dduuka. Neiba wono Kristini Jamusi ayagala siramuka bwana siramuka
era naye akolenga gwe njawulo ki wakati wo naye ate weewuunye James ku ye ku Sande takeera kuggulawo mangu asooka genda n'ayimirizawo essaala ze ate gwe Musa Umaru Hajara alaba ku jjuma kuva ku makya paka kiro tolina njawulo wakati wo naye la ilaha illallah naye abakkiriza Allah tugambye hayya ala sala mujje musaale hayya ala alfalaha mujje eri okwesiima Allahu akbar omazinira ddamu laga nti Allahu akbar bannange Allah yasinga obunene Allah yasinga obunene la ilaha illa Allah tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah la ilaha illa Allah ate gwe n'osigala ng'otudde kunaku n'olwejjuma tulinamu nteekatooka yenna egamba nti bannaye yadde swala eza wiiki zikyantawaanya okugenda ku muzikiti naye ku jjuma wezikola n'omukaaga nga nzigalawo tolina puroguramu yonna eggalawo dduuka ng'ogenda kusinza Allah tolina budde bupaakinga ng'ogenda kusinza Allah ojja paakinga ng'oli mu ddwaliro nkukakasa wallahi ojja kuliggala edduuka ng'oli ku drip ojja kuggalawo tokkiriza muntu yenna kulituulamu bakumba baana banziba no problem wonaabeera emulago wallahi bajja kuliggula bakunoonyezeemu ssente z'eddagala Allahu akbar abange tugondere Allah kunaku n'olwejjuma omusiraamu bw'eba enkofiira yagaana ku jjuma laga obusiraamu bwo ekanzu muzambale abakyala kyekyo kya buli nnaku okwambala jiribaabu yambala olaga obusiraamu kunaku n'olwejjuma munyume mubeere mu ddiini nga si ya bakaka wabula nga mukola eddiini n'omukwano n'essanyu n'okwagala la ikraha fi ddiin eddiini yaffe ey'obusiraamu teriimu kaka mwanadamu kyova oba nti tewaliwo akuba mbooko aganye kugala dduuka sigala mu dduuka lyo toggalawo wekibanga olaba Allah tagwanira kugalulwawo dduuka ogenda osale for just an hour odde ku bizinensi yo toggalawo yawma alqiyama ojja kwegomba nsinga naggalangawo yekikyo ateeza abantu munnyumira Allahu akbar tukola nnyo tulyeko bulungi Abu Nasiri si kitubonyabonya okyalako omugagga enkoko eri mu firiigi feesi n'ekyuka bo bano maama kale soda juisi yogati gwe babuuze bannyini ogamba lwaki okyala mu maka gabwe obisanga mu firiigi babikoowa babirya ne babikoowa abalala tebabikoowa abasawo babibagaana bamugamba gwe oddiramu okulya ku nkoko tebakuzza wano bakutwale mulago kubanga mba sikyakusobola oyo nakkiriza enkoko n'agibaawo Allah yeewuunyisa omuntu akwata etteeka ly'omusawo wallahi n'atakwata lya Allah amugambye ku jjuma nkwagala mu muzikiti n'agaana musawo n'amugamba nti nno obudde bwe nnina bwa ssaawa 2 n'alinnye emmotoka ku ssaawa 11 alina appointment ne dokita ng'agenda kufuna treatment ya myezi 2 n'atagwamu yadde olunaku naye ng'oyo yennyini Allah amubanja ejjuma ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatwanguyiza n'agamba nti obanga omaze okusaala genda ne riziki. Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba inshi'ita fakhruje, bw'obanga oyagadde fuluma ogende, wa inshi'ita faqud, bw'obanga oyagadde era osobola osigalanga ejjuma ewedde noga nti nawaayo obudde bwange obw'ejjuma nze nva mu muzikiti ku sala ya asiri. Kuba omuntu buli wasigala mu muzikiti wasaalidde mu kifo kye nga ali kwadhikira atendereza Allah we ng'alindirira essala eddako
Allah mubala nga akyali mu ssala eri gye yamaze okubeera nga asaala. Waliwo sahabi omu bamuyitanga Urak bun Malik radiyallahu anhu, ayogerwako nti idha salla aljumuata, yewe yasaalanga ejjuma, insolafa yafulumanga fawaqafa ala babi almasjidi, nayimiriranga ku mulyango gw'omuzikiti, faqala nagamba allahumma inni ajibtu da'awatuka, ay Allah mazima ddala nze nyanukudde okukowoolako okwokujja okusaala ejjuma, wasallaitu faridatuka, era nsadde ekyetteeka kyo ekyokuba nga nsadde ejjuma, wantashartu kama amartani, era wemmaze okusaala nenfuluma omuzikiti nengenda nnoonya riziki nga bwe wandagira. Nagamba farazikuni, ay Allah nsaba ongabirire, min fadlika, mu birungi byo, wa anta khairu raziqin, kubanga Allah gwosinga abagabi bonna. Abanga okuva edda essala yalingawo era nga nokukola weekuli, naye bo babitegeera basahaba b'omubaka ne Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Webawuliranga onkooze bayimirizanga obusuubuzi ne bagenda eri essala. Bwe bamalirizanga okusaala ate ne bafuluma ne basaba Allah nti Allah ekikyo nkimaze, naye nsaba nange ompe, ongabirire, ongaziyirize, onsembereze maali, kubanga Allah nange ntuukiriza ebbanja lyo. Nekyo baganda bange ab'ebitiibwa, olunaku luno lwa Juma, abasiraamu tujjulukuke mu bifo byaffe, tutambule mu bibinja, tugende eri okusaala. Omuntu yeebuuze essaawa mukaaga kitundu abasiraamu babadde ki? Bagenda mu Juma. Naye omuntu n'abeera mu kalajo olwaleero ngolowooza mulimu abasiraamu 15, naye nga ne gwoyimiridde naye nga banne omusiraamu oli kiki aye kagenda mu Juma, nga nono gwobinyumiza ate wallahi naye nga musiraamu. Era emboozi ebeerekola nga nange ndi musiraamu no, naye wallahi ejjuma yo essala wallahi emenya, essala ekumenya. Allah yagamba nti wasta'inu bis-sabri was-salah, mwekwate ku bugumiikiriza n'okusaala. Naye wa innahu lakabiratun, naye essala ebyo bibiri lakabiratun, wallahi bizitowa. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in, okujjako eri abantu abagonvera amateeka ga Allah. Essala nzito naye egondera nnyo abantu abagondera Allah. Naye kyo baganda bange ab'ebitiibwa, olunaku luno olw'ejjuma lwa bbeeyi, kubanga mulimu essala ey'olunaku, essalatu aljumua. Yagamba sahabi ayitibwa Abi Hurayra radiyallahu anhu, yagamba nti khairu, yagamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yagamba omubaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirembe ebeere ku ye, khairu yaumi, olunaku olusinga, tulaat alaihi shams, olw'enjuba lwevaayo, olunaku olusinga enjuba lwevaayo, yaumul jumaa, lunaku olw'ejjumaa. Enjuba buli lunaku evaayo, naye olunaku olusinga mu nnaku zevaayo mu sabbiiti, mu wiiki, yaumul jumaa, lunaku lwa juma. N'agamba lwa nsonga ki? Fiihi, mu lunaku luno olw'ejjuma, khuliqa Adamu, Adamu mwe yatonderwa alayhi salam. Wa fiihi, era mu lunaku lw'ejjuma, udkhila aljanna, Adamu lwe yayingira ejjana, lwe yayingizibwa mu jjana alayhi salatu wassalam. Wa fiihi ukhrija minha, era mu lunaku lw'ejjuma Allah lwe yafulumya Adamu alayhi salatu wassalamu ejjana. Allah yamutonda ku jjuma, Allah n'amugamba nti udkhul, yingira gwe Adamu ne mukyalawo mu jjana, uskun anta wa zawjuka aljanna, yingira gwe ne mukyalawo ejjana ku lunaku lw'ejjuma. Bwe baamala okujeemera Allah ne balya omuti gwe yabagaana, Allah n'agamba nti
قلنا اهبطوا منها جميعا الله لقد مويمبي gwene mukyalawo ne shaitan mwenna mugifulume fa imma ya'tiyannakum minni huda obulungamu buli bamuvudde gyendi faman tabi'a hudaya anagoberanga olungamu wange fala khawfun alayhi wala hum yahzanun tagenda bana kutya konna yadde ng'ensi egenda bejjudde ebitiisa wala yahzanun tagenda kunakuwala yadde ng'ensi gyawangaliramu egenda bejjudde okunakuwala rawahu muslim hadithi ya imam muslim nabwekityo omwanadamu yenna allah subhanahu wa ta'ala gwawadde okubanga agoberedde omusomo gwaffe ogwolwaleero akimanye nti olunaku lw'ejjuma lunaku lukulu nnyo mu lunaku zonna eza wiiki olunaku olusingamu ebbeyi ekitiibwa lwelunaku n'olw'ejjuma kitaffe adamu alayhi salatu wassalaamu omuntu eyasookera ddala allah yamutonda mu nnaku n'olw'ejjuma era allah subhanahu wa ta'ala lwamuyingiza ejjana era allah lwe yamufulumya mu jjana era mu riwaaya endala ya hadith egamba nti mu nnaku lw'ejjuma taquumu ssaa'a olunaku lw'enkomerero lugenda kuyimirirawo ku lunaku lwa jjuma nabwekityo lunaku lwa nsonga nnyo abaddu mwenna musanyo kubanga muliwo ekitiibwa musanyo kubanga mululowoozaako oba okola enteekateeka ze eza wiiki olunaku lw'ejjuma luwe ekifo kyalwo mwe lunaasobola okubanga lugibwayo ekitiibwa kyalwo abi hurayra mu tradition endala yagamba nti qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yagamba omubaka wa allah sallallahu alaihi wasallam man tawadda omuntu yenna afuna wudu fa ahsana alwudua nalongoosa wudu ye bulungi thumma ata aljumaata oluvannyuma n'agenda eri ejjuma fastamaa n'abeera nga awuliriza wa ansata era n'abeera nga asirika ghufira lahu ma bainahu wa baina aljumaati omuntu oyo abeera nga asonyiyibwa ma bainahu ebyo ebiri wakati we wa baina aljumaati wa ziyadatu 3 ayamin wakati we nejjuma era yagamba sallama nti allah abeera nga amwongerezaamu ne bonus ya nnaku 3 oluvannyuma lw'ejjuma allah asigala amuwa okusonyiyibwa okwo ku lw'okuba nti yabeera nga afuna wudu n'agirongoosa n'agenda mu jjuma ate n'awuliriza n'abeera nga ayiga ebisomesebwa ku nnaku lw'ejjuma waman massa alhasa era omuntu yenna okumanya ng'ejjuma nkulu omuntu yenna akwata kati akaddo konna oba akooya kakapeti konna ng'ali mu jjuma fakad elaga aba azannyidde mu jjuma omuntu wagenda mu ssala y'ejjuma takkirizibwa kwogereramu takkirizibwa kunyiga ssimu nga kutuba egenda mu maaso omuntu wabeera mu ssala y'ejjuma takkirizibwa kugamba muntu nti semberako eri takkirizibwa kugamba muntu nti owaayo nyigiriza la abadan wabikola aba azannyidde mu ssala ye y'ejjuma nawekyo baganda bange ab'ebitiibwa essala y'ejjuma olunaku lw'ejjuma lukulu omuntu asanye okubanga alwetegekera kubanga mulimu ebirungi bingi mu maaso ga allah yagamba abi hurayra mu hadithi endala nti assalawatu lkhams essala ettaano waljumaatu ila aljumaa nejjuma emu okutuuka ku jjuma endala wa ramadanu ila ramadana ne ramadani netuuka ku ramadani endala mukaffiratu ma bainahunna bisonyiisa ebiri wakati waabyo idha jtanibat singa omuntu yeewala alkabair amazambi amanene tusaba allah tutaase ya rabbi atukingiriza okugwa mu mazambi amanene bwe tuba nga tuseeredde tusaba allah tabaraka wataala atusonyiwe yagamba nti yashhidu lihadha alhadith qawluhu taala eyo hadithi ejulirwa ebigambo bya allah ebigamba nti intajitanibu kabaira singa muneewala amazambi amanene ma tunahawuna anhu agagabaziyizibwako okubeera nga mugakola nukaffira ankum sayiatikum tugenda kubeera nga
tubasonyiwa ebibi byammwe wanudkhilukum mudkhalan karima era tubena tubayingiza mu luyingira olw'ekitiibwa Allah okubanga abawejjana Suratu Nisaa'i aya 31 naye tubaganda bange ab'ebitiibwa ejjuma tugyesunga ennyo kubanga buli w'osaala ejjuma eno Allah n'akusa kati nga twasala ejjuma ewedde Allah n'akusanzaawo ejjuma eno Allah agatta ensobi ezibadde wakati w'ejjuma ezebbiri n'azikusonyiwa. Allahu akbar. Nga temuli madhambi manene okutta, okwenda, shiriki, riba, naam aga madhambi agagwa mu kkowe eryo omuntu alina kulyenenya independently gamba nti ayi Allah mbadde nkola kino Allah nsaba onsonyiwe. Era ku lw'obukulu bw'olunaku lw'ejjuma kikakata ku mwana Adamu yenna okubanga anaaba olunaaba olw'ejjuma. Olunaaba olwo lufaanagana ne janaaba. Omuntu afuna wudu nga bw'afuna wudu ey'essala naye ng'aleese nniya nti naaba lunaaba lwa jjuma. Bw'amala okufuna wudu ne yeeyira amazzi mu mutwe embatu 3. Bw'amala okuyiira amazzi mu mutwe n'anaaba oludda lwa ddyo mu maaso n'emabega, n'anaaba oludda lwa kkono mu maaso n'emabega. Omuddu waakola ekyo aba anaabye olunaaba olw'ejjuma. Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yagamba nti anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qaala, amazima ddala omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba ghuslu yawmi al-jumu'a, okunaaba kw'olunaku lw'ejjuma waajibun kwatteeka ala kulli muhtalimin, ku buli yenna ayitibwa nti muntu mukulu. Nawe baganda bange mu lunaku olw'ejjuma tuyinamu okubeera nga tunaaba nga tugenda okusaala. Tuyinamu okubeera nga tunaaba nga tugenda okusaala. Era tukubirizibwa yawmul jumaa okubeera nga tukeera. Okeereko gy'ogenda okusaalira ejjuma. Bw'obanga osobodde ng'essaawa zino toli bize nga mu skedule tutoba na mirimu mu kiseera kino, omuntu waddembe okufuna wudu ye n'agenda atula mu muzikiti n'asoma Quran n'asaala sunna n'akola adhikaari ng'alindiridde essala ey'ejjuma. Mu mbeera eyo mu nnaku olw'ejjuma sahaba omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ayitibwa Abi Hurayra radiyallahu anhu yagamba nti anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam dhakara yawma al-jumu'ah, amazima ddala omubaka wa Allah yanyumya ku nnaku lw'ejjuma. Faqaala n'agamba fiiha, mu lunaku lw'ejjuma saa'atun, mulimu ekiseera la yuwaafiquha abdun muslimun, tasobola kubanga akisanga omuddu omusiraamu wa huwa qaa'imun, tekisobola kubanga ekiseera ekyo kimusanga ng'ayimiridde yusalli ng'ali mu kusaala yas'alu llaha shay'an ng'alina ekintu kyonna kyasaba Allah illa a'taahu iyaahu, okuggyako nga Allah tabaraka wa ta'ala abeera nga akimuwa. Allahu akbar. Abange tulina ebyetaago, abange tulina ebizibu, tuli balwadde, abaana balwadde, abakyala balwadde, famire endwadde, landiroodi afuuse landiroodi, omusajja tatereera, omwami omukyala tatereera, emirimu giganye oggulawo n'oggalawo nga tewali alina kyatutte. Olina ebyetaago eri Allah. Mu nnaku olw'ejjuma Nabbi sallallahu alaihi wasallam atukakasa ate nga ye sadiqu al-masduq, ye mwogezi w'amazima ate akakasibwa nti ayogedde mazima. Mulimu ekiseera ng'omuddu we Allah wamusaasira n'akigwikiriza ne kimusanga ng'asabiramu Allah, ekyo kyasaba Allah akimuwa. Abange tweweeyo eri Allah. Wanika emikono w'otudde mu dduuka, ddako emabega, amaduuka mugategeke nga waliwo wosobola okuyimirira n'osaala. Bakasitoma babeera beebuzaabuza nga tebamanyi nti waguddewo kubaguza ng'ogenda ku musaalo. Kaya Allah,
sawa zingidde omukaaga ai Allah ndi musaa 8 sina kye naafunye owemmere agirese kitegeeza mmanja owobugi yakavaano kitegeeza mmanja abengano batikudde bammanja ne Allah nyamba Allah nziguliraawo laba Allah wakusaasira n'okwatagana n'ekiseera Allah wayanukulira okusaba kw'omwana Adamu ku lunaku olw'ejjuma. Baganda bange ab'ebitiibwa tubeere nga twerwanako okubanga tukuuma ekitiibwa n'ebbeeyi ey'olunaku luno olw'ejjuma. Era yagamba omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga Aus bun Aus radiyallahu anhu yamya hadith yagamba nti inna min afdali ayyamikum amazima ddala mu nnaku zammwe olusingamu ebbeeyi yawmal jumu'ah lunaku olw'ejjuma fa akthiru alayya min as-salati fihi muyitirize nnyo okunsaalira mu lwo fa inna salatakum ma'rudatun alayya kuba amazima buli we munsaalira okusaalira kwammwe Allah abeera nga akunyanjulira. Allahu akbar walillahi alhamdu, Allahu akbar walillahi alhamdu. Baganda bange ab'ebitiibwa ne hadithi eyo gye tugenda okukomekkereza nayo etukubiriza okubeera nga tuyitiriza okusaalira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Anyata kimanyi nti womusalira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka Hamidul Majid. Anyata kimanyi nti womusalira n'ebigambo ebyo n'ebifaanana ng'ebyo ebirala Allah naawe akuwa ebirungi 10 buli lusalira. Maadhalika wamu n'ekyo buli womusalira Allah akwata okusalirako n'akwanjulira Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti omuddu wange Sulaimaani, omuddu wange Katende, omuddu wange Sinaani ali mu Kalaji naye akusalidde. Allahu akbar, Allahu akbar. Abange tusalire Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tuyitirize nnyo ate mu nnaku olw'ejjuma. Yingini ya sendi awootudde awoli awo oli muyingini otakula nze yingini ya sendi omulimu gwo gwokola ebiseera bisinga ogukola toyogera kati oli muyingini awo osika ebyuma wootereeza otekamu akajegere kavaayo ngokati Allahumma salli ala Muhammad wala ali Muhammad. Ono yakubuuza yingini oyogeranga bukinga okanika la ilaha illallah gokati masalira nabbi wange sallallahu alaihi wasallama la ilaha illallah. Ab'ebitiibwa tusalire nnyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yusufu ng'oli ku kiwuubiro omusaabaze gyali emabega tamanyi na byokole no mu elementi nga gokati Allahumma salli ala Muhammad wala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wala ali Muhammad. Kunaku olw'ejjuma ennimi zaffe zituuleko ebigambo ebinaatugasa mu maaso ga Allah. Osinga omuntu lw'obeeraawo ng'oddiŋŋana okunyumya ku bazannyi b'emipiira, onyumya firimu wagirabye, gw'onyumiza yagirabye munyumya firimu, mwabadde ku mbaga mwenna mutudde muli mu kunyumya mbaga y'emu, waayo akaseera ogambeko nti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buli muntu wasalira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama kabonero akalaga nti amwagala, kabonero akalaga nti amwagala. Buli lw'omwagala yawma al-qiyama agenda kuwolereza mu maaso ga Allah. Saba Allah akkirize tukomaawo era mbagaliza ejjuma ennungi. Nebaza chairman waffe Sowedi Bosa eyakkiriza programu eno ebeere ku muzindaalo gwe era n'agyeyamaga ti nja giyimirizaawo Allah eddiini yeesomesebwe ku muzindaalo gwange. Nebaza muganda wange Yusufu nti newomukubira nga ali kaberebere agamba nti kampete nkomewo nkuteereko ebyuma abasiraamu basome eddiini yaabwe. Nebaza muganda wange Katende Abu Nasir abeera ku kamera okulabanga n'abatali wano basobola okusoma awamu naffe. Ab'ebitiibwa darusu eno tubeerako nga tusoma ku loko level naye nga lwo n'abantu abali ku midiya abatambula awamu naffe nga basoma emisomo gino gye tusoma babeere nga beegasa n'eddiini yaabwe. Sijja kulekayo muganda wange Abdul Aziz okubanga tufuna data
yomuku Allah bayisizaako Abdulaziz Sharifa Farida Khawla naam umuganda wange Imamu Yasin yasanga nangandise katubeerako ku mirongooti data uyo la ilaha illallah ne tubeeranga tusigala ku mirongooti nga tusomesa abaddu tugenda balumba ne munagenda ku TikTok tugenda kulumbayo nayo tubatereyo emisomo gya Allah ne munagenda ku Facebook twazedda ne mune ku WhatsApp kwetuli ku Twitter tutulitingirayo nayo tugenda banonya Instagram tuba Instagraminga YouTube tuba tubinga tugenda banonya tubatuuseko ebigambo bya Allah tabaraka wa taala sa Allah atuwa obusobozi akkirize ne kaweefubi waffe wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.